Baspeaker abawera 23 aba Parliament z'ensi ezaalika amatwale ga Bungereza eza Commonwealth we buzibidde olwaliro nga bataka mu Uganda okwetaba mu lukuŋŋaana lw'abakubiriza ba Parliament z'ensi zino olw'omulundi ogwa-27 olugendo okubeera mu Uganda okuva olwaliro okutuuka ku Lwomukaaga. Olukuŋŋaana luno lwatumibwa the Commonwealth Speakers and Presiding Officers Conference lubaddemu lutaba abakubiriza ba Parliament z'ensi ezaalika amatwale ga Bungereza okuva ku ssemazinga zonna. Baspeaker abataka wadde dda kuliko Moses Wetangula, Speaker wa Parliament ya Kenya, Jema Nunu Lumba, Speaker wa Parliament ya South Sudan, Alban Sumana Kingsford Bagbin, Speaker wa Parliament ya Ghana, Esperance Lulinda Francisco Niane nga ye Speaker wa Parliament ya Mozambique. Abalala kuliko Tambu Tombola Chaha Skelman, Speaker wa Parliament ya Botswana, Lucas Senimbo Muha, Speaker wa Parliament ya Namibia, Nelly Bike Moti, Speaker wa Parliament ya Zambia, Wamune Speaker wa Parliament ya Samoa, Aupau Molipola Aitatuta. Baspeaker abalala kuliko Leo Kato ne Speaker Munede Sima William okuva mu Grenada, Muhammad Aslam Speaker wa Parliament ya Maldives ne Jahari Abdu ne Speaker Munne Senator Wan Junaidi Jaffa okuva mu Parliament ya Malaysia n'abalala. Speaker wa Parliament y'omukago ogwa East Africa Joseph Ntakirutimana ne munne Dr. Talia Action, Speaker wa Parliament ya Tanzania era nga President w'omukago ogutaba Parliament y'ensi yonna ogwa Interparliamentary Union bebamu ku baatuuse olwaleero. Baspeaker abalala abalindiriddwa kuliko owa Rwanda, owa Cameroon, owa South Africa n'owa Nigeria. Olukuŋŋaana luno lwakuggulwawo mu butongole olunaku lw'enkya lukomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 6 era Parliament ya Uganda ye lutegese. Government ya Uganda erangiridde nti America okugoba Uganda mu katale kayo aka AGOA tekirina we kigenda kukoseza Uganda kubanga Uganda erina obutale obulala bungi bwegenda okwegattako. America mu butongole ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka guno yagobye Uganda mu katale ka AGOA olw'etteeka Uganda lyayisa erikangavula abasiyazi. President wa America Joe Biden yasooka kulabula Uganda ku nkomerero y'omwaka oguwedde nti America yakugoba Uganda mu katale ako olw'okutyobola eddembe ly'obuntu n'etteeka eriwera ebisiyaga. Salesalo Wanga lumu January yagenze okutuuka nga Uganda tennabaako kye yakoze ku byonna ebyagisabwa America. Gavumenti ya Uganda kinajjukirwa nti yasindika ekibinja ky'abakulu abaakulemberwamu mukoddomi w'omukulembeze w'eggwanga Odrek Lwabwogo okwogerezeganya ne gavumenti ya America ku nsonga eno wabula abakulu abo bakootakoota mu galumonde anti abanene mu gavumenti ya America abaagaana okubasisinkana. Kaakano minisita ombeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati abuulidde bannamawulire nti kafuuwe Uganda okukkiriza obukwakulizo bwa gavumenti ya America naddala okukkiriza ebisiyaga. Minisita Bahati akinogaanyiza nti America yaddemba okusigaza akatale kayo aka AGOA gavumenti ya Uganda egenda kunoonya obutale obulala gyeneetunda ebyamaguzi byayo. Nze ndowooza nti decision eno eri wake up call okulaba nti ba Africa tubeera serious okuteeka okunoonya obutale ba East Africa, African Continental Free Trade Area n'obutale obulala bwe tulina nga China, European Union n'obulala. Ate ekikulu ekiriko okulaba nti tu addinga value ku bintu bye tuproducinga. Tene ebintu bye tubadde tujja emitala y'amayanja tubiproducingire wano bwe tukola bwe tutyo Africa economy ejja kugenda mu maaso oba America esazeeko oba tesazeeko. Eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga erya Special Forces Command SFC likakasizza nti Omujjasi Kopolo Muhumuza Richard eyakubiddwa amasasi mu mmotoka ey'omusumba Rosias Bugingo abadde mujjansi w'eggye erikuuma pulezidenti. Akawungeezi k'eggulu ku ssaawa 3 ez'ekiro waliwo amawulire agaafulumye nti abaseddekezi bakubye emmotoka ey'omusumba Rosias Bugingo amasasi mu bitundu by'e Namuŋŋoona mu ggombolola y'Irubaga mu kibuga Kampala era muno Kopolo Muhumuza mwe yafiiridde. Poliisi yatandikiddewo okunoonyereza kwayo ku nsonga eno. Omwogezi w'eggye erikuuma pulezidenti
Major Jimmy Omara ategeeza Kyabasa nti balinza lipoota eneeva mu ddwaliro e Mulago olwo balabe enteekateeka ez'okumuziika bwe zinaaba. Ono agambye nti UPDF yakutwala obuvunaanyizibwa bwonna obw'okwerekera omugenzi ng'etteeka lyabwe mu UPDF bwe ligamba, era asaasidde famire y'omugenzi Muhumuza, UPDF n'eggwanga lyonna. The soldier is ours and is called Corporal Muhumuza Richard, who was on deployment at Pastor Mujingo's place. So far, the body is in Mulago Hospital. We are waiting a post-mortem report. Once that is done, then UPDF will... Actually, there are preparations for his burial, but the exact date for burial and the other things are not yet ready because we are waiting for that report from Mulago. So we are saddened, of course, by this loss. Kyokka newankubadde SFC etegeezezza nti ono abadde mujaasi waabwe y'omusumba Rosias Bujengo mu katambi kafulumiza olwaleero agambye nti omugenzi abadde mukadde wa kkanisa gy'asumba. Ndi mulamu mwebali kumusabira era mbasaba mwongere bwongezi ssaala omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza ye Mukama yamuyitiddewo naye nze nadduse mu ddwaliro lya gavumenti ya Mulago ne bampa treatment bulungi ne kakati bakedde kunsindikira abadokita ne banyongera treatment embeera teri mukyeraliikiriza n'ekimu onda mpadde another chance. Ekkanisa y'Abadiventi ye Najjanankumbi mu kibuga Kampala erangiridde ebijjaguzo n'ebikujjuko by'emyaka 75 okuva lwe yatandikibwawo. Ekkanisa eno yatandika mu mwaka 1948 n'abantu 8 bokka, naye kati erina omuwendo ogw'abantu abasukka mu 1500 ng'etudde ku ttaka ery'abaweebwa Ssekabaka Muteesa II. Ekkanisa Najjanankumbi ereze abakulembeze abawerako mu bifo eby'enjawulo okuli yaliko omumyuka omukulembeze w'eggwanga Dr. Samusoni Kiseka, abasumba n'abalabirizi okuli Pastor Samuel Kajoba, Saabalabirizi awumula Christian Aliddeki, Kano Fred Boogere Makanga, amyuka Saabawandiisi w'NRM Rose Namayanja Nsereko, omulabirizi awumula James Kajja, Saabalabirizi awumula Dr. John Kakembo n'abalala. Bw'abadde ayanjula enteekateeka eno Najjanankumbi akutwala era akulembera zooni ya Kampala South omusumba Nuwa Sekitto ategeezezza nti ebikujjuko bino byakubaawo ng'ennaku somwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka guno ku kkanisa nga byakwetabwamu abagenyi bangi okuli omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi Pastor Dr. Moses Makandi mu kika. Omusumba Nuwa Sekitto agambye nti okuva ekkanisa eno lwe yatandika bingi ebituukiddwako omuli okuzaala ekkanisa endala eziwerako, okututumula ebyenjigiriza nga bayita mu kuwa abayizi basale, okusitula ebyobulamu n'embeera z'abavubuka n'ebirala. Bw'atyo omusumba Nuwa Sekitto asabye bannayuganda okujjumbira enteekateeka zonna ezinaakulemberamu ebikujjuko eby'emyaka 75 omuli olusisira lw'ebyobulamu, okuyonja obutale n'enguudo, ebyemizannyo, ekivvulu ky'ennyimba ez'amaloboozi n'ebirala. Twakirabye nga kyansonga nnyo okwebaza n'okujaguza kyangu okubeerawo, naye ate okugenda mu maaso n'okuvaamu ebibala naye bansonga ndala. Ekkanisa eno ezze erera abakulembeze ab'enjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda, gavumenti eya wakati, ate era n'obukulembeze obw'enjawulo, mitendera egy'enjawulo mu kkanisa yaffe. Mu byenjigiriza era abantu bangi nnyo abayise mu kkanisa eno ne beetwalira obufumbo obutukuvu, kubanga tukimanyi nti amaka gwe musingi gw'eggwanga, amaka gwe musingi gw'enkulaakulana, amaka ge twenyumirizaamu nga Obwakabaka bwa Buganda. Ssentebe w'enteekateeka z'ebikujjuko bino era nga yaliko mmeeya w'ekibuga eky'Entebbe omukadde Stephen Kabuye agambye nti ekkanisa ekoze omulimu gwa ttendo mu kusitula embeera z'abavubuka mu ggwanga. Abavubuka ffe balina ebintu bingi bye beenyigiddemu, emirimu mingi. Babagambye abatunga engatto, abalala batunga ngoye, abalala bakola ki, bajja kubanga beekizibitinga biki bye bakola. Kituyamba kitya kwe kumanya wealth y'abantu baffe ate n'okwongera okubayamba okubanga basobola okweyimirizaawo ne babanga si bangalo bunani abali awo okusabiriza ate nga basobola okuyamba ne bannaabwe nga babayigiriza ebyo. Tulina exhibition okulaga ebyo ne baza okulaga biki bye tusobodde okukola.
Omusumba akulembera ekkanisa eno Kato Damiano yeeyamye nti bakwongera okusomesa abantu naddala abavubuka ku by'okwekulaakulanya. Walabye eki David ow'ebyensimbi mu kkanisa eno abuulidde bannamawulire nti balina enteekateeka ez'okugaziya ekkanisa eno etuuke ku kutuuza abantu 1500 n'okusoba n'okusaawa enkulaakulana nga byonna byakwemmeeta obuwumbi obusukka mu 5. Tulina apartments wali okunaabira n'ennyumba y'omusumba ng'ejja kuba etuwa akasente. Tulina extension y'ekkanisa emyaliriro 3. Tugenda kubeera ne parking yawo nga ya myaliriro 2 ya kalina nabagambye etuuze emmotoka nga 150. Waliwo ekizimbe manju awo nga kijja kubeerako amafumbiro, kijja kubeerako enteekateeka ya cafeteria. Ebyo byonna bisitula omutindo guno nzija ku mbeera ey'ensimbi. Tubalirira nti projekiti eno ejja kutwala obuwumbi nga 6. Saabalangira w'Ekereziya omulambika Papa Francis atendereza emirimu gya Namukadde Helena Namazi omu ku baatandikawo essomero lya Uganda Matters SS Namugongo eyatuuse ku kkula ery'okweza emyaka 10 egy'obukulu n'agamba nti Namukadde ono agassa ettoffaali ddene ku byenjigiriza by'eggwanga. Mu bubaka bwa Papa Francis obumusomeddwa omusumba w'essaza ery'Erugaze yawummula Kitaffe Mathias Sekamanya ku kabaga ak'okujaguza amazaalibwa ga Namukadde Namazi agabadde ku kigwa ky'abajuliza Bakatoliki e Namugongo. Paapa yeebazizza nnyo emirimu gy'akoledde eggwanga lye. Paapa era ategeezezza nti Namukadde Namazi yeeyambisa ebitone bye okukulaakulanya abalala okuviira ddala mu buvubuka bwe. Asoomoozezza bazadde okussa amaanyi ku kugunjula abaana mu mpisa, obuntubulamu n'eddiini. Obutukuvu Papa Francis awa omukisa ogw'obusumba n'amaherena n'amazzi ng'akabonero ako emikisa emingi ennyo Katonda gy'amuwadde. Emyaka 10 kasooke gaazaalibwa. Kati nkwasa omukisa guno nga yeebaza Katonda kulaba kinobe kati Paapa amumanyi. Ono y'omu ku abo abaatandika essomero lino. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Kirizeston Muyingo abadde omugenyi omukulu ku mikolo gino agambye nti yasinkana Namukadde Namazi mu 1992 era nti yayamba bangi okwekulaakulanya. Katonda amwagadde nnyo okuba naffe atwagadde. Ffenna bwe mulaba abaana bataddika amakooti n'amataayi lwa Namazi ono. Twajja wano nga tuli bwana buto nga simanyi kyakola. Maama oyo nga bukaseera atukwatira obuggo n'akwewenjula n'agaakola bwoti kino kyokola kikyamu. Tugenda okugenda mu mmisa 12:30 nga maama gyali ate buli lunaku n'atuyigira n'aba ya successful essaala gye mba musooka kutandika nayo bwe kiba kisoboka soma mmisa saalabako olunaku na lumu lwate agenda mu mmisa. Abaana ba Namukadde Helena Namazi nga bakulembeddwa mu Reverend Sister Dr. Rita Nakitende banjudde enteekateeka gye balina ey'okuzimba essomero okwebaza Katonda olw'emyaka 10 gy'awadde nnyabwe. Omujaguza Helena Namazi yeebazizza Katonda amukumye okutuuka lawezizza emyaka 10 n'ategeeza nti ayise mayengo mangi omubadde n'abafere abeesomye okumubbako ettaka. Infant Jesus atukumye okutuusa kakati era bwe tuba tugenda okweba n'engamba Infant Jesus ebyange biwedde kakati bibyo onoobaako kyosobozza banaakulaba buvunaanire mu ggulu ne Bikira Maria n'akuvunaana kubanga nze nkwasizza amaka nga neebaka bulungi kumpeza emyaka 10 era olwaleero nazukuze ngenda mangu nnyo ne neebaza ne ngamba munnaye weebale nnyo weebalire ddala kubanga sinze nkisuuluzizza naye. Abatuuze ku kyalo Butegana ku luguudo oluva e Bwenge okudda e Matuumu mu disitulikiti y'Ejjinja bayungusa amaziga loole ennamba UAT B313X ebadde wenyuka obwewo bwebuuseeko omupiira ne kugenda gukuba omwana n'afiirawo. Abatuuze bategeezezza nti omugenzi Jonathan Boogere ow'emyaka 3 abadde ne bazadde be nga batudde mu luggya balya. Ssentebe w'ekyalo kino Lumuli Peter agambye nti ebimotoka byayise ebivundu bingi ku luguudo olwo kwe kulangira poliisi y'oku nguudo nti eridde enguzi n'esukka. Lumuli bw'ati awanjagidde ofiisi ya Regional Traffic Office ey'Ekiyira mu bitundu by'Ejjinja esitukiremu ekome ku bakozi baayo ab'oku nguudo balongoose mu mpeereza zaabwe obubenje bukendeereko. Poliisi y'e Bwenge ezze n'esika ekimotoka kino n'ekitwala ku poliisi station yaayo era nga bweyiga ne ddereeva atanategerekeka mannya eyeemuludde n'atonta.
Enjuki ezibadde ng'empendula ezirumbye ekyalo Bupaala mu gombola y'e Buyanga mu disitulikiti y'e Bugweri zirumye abantu 6 ne baddusibwa mu ddwaliro nga bataawa. Enjuki zino zalumbye amaka ga Osinde Vincent ne zirumaluma abaana n'omukyala n'embuzi zaabwe ezimu ne zifa. Ssentebe w'ekyalo kino Kakaire Mahadi agambye nti bano zibasanze mu lujja ne zibalumaluma era n'asaba abazirakisa ababadduukirire. Awanjagidde bakulembeze banne mu bwangu badduukirire abakoseddwa enjuki ezo kubanga bye basiba bikutuka nga ne gye baatwaliddwa mu kiriniki obujjanjabi bwakekwa. Ekyalo kyange kifunye obuzibu amaka ga Mr. Osinde Vincent galumbibwa endooki terutamanyako ga divwire dikosiisa abantu dayaluma n'ebisolo bye bingi okwikaikana ng'embuzi. Ejje erya Paramilitary Rapid Support Forces bavuddeyo ne bagamba nti bo beetegefu okubanga baaniriza okuteeseganya nga tewali bukwakulizo okubanga bayimirizaamu okulwanagana bakkirize boogere n'amagye ag'eggwanga erya Sudan. Kino kizze oluvannyuma lw'okuba nti akulembera amagye gano aga Paramilitary Rapid Support Forces Mohamed Hamdan Dagalo yavuddeyo n'asayininga mu Addis Ababa Declaration nti ajja kubanga akkiriza okwatagana ne munneewe agenda maaso n'okubanga kulembera amagye ag'eggwanga erya Sudan. Kakati kigambibwa nti ekigenda maaso mu Addis Ababa kigambibwa nti baagala kulaba nti abantu bano bateeseganya ababiri bano akulembera ejje erya Sudan n'ejje erya Paramilitary Rapid Support Forces bagende maaso n'okubanga bayimiriza okulwanagana okugenda maaso okulwanagana kuno nga kumaze emyezi 9 mirambirira eggwanga lino liri mu ntalo nga bannansi bagenda maaso n'okubanga bafa bakafiiramu abalala badduka mawanga. Kakati ekigambibwa nti okusayininga kuno kwe bagenda maaso n'okubanga bakola baagala okulaba nga Hamdan Dagalo avaayo akwatagane ne munneewe Burhan okulaba nti bayimiriza okulwanagana okugenda maaso. Kakati kigambibwa nti agreement eno gye omukulu gye yasayininze Hamdan Dagalo kigambibwa nti bateekeddwa okkiriza abannansi abaddukira mawanga ag'ebweru okuddeeka mu mirembe, bateekeddwa okuleka abantu ne babeerawo mu mirembe, bannansi babeere mu mirembe, babeerewo nga we baali nga entalo zino tezinaba kubanga zitandika. Kakati kigambibwa nti olutalo luno lw'e Sudan lwaleetera abantu bangi ennamba ekyasinze obunene okubanga abantu badduka mawanga mu ggwanga lino ne baddukira mawanga amalala. Kakati kigambibwa nti olutalo luno olugenda maaso mu Sudan lukosezza ebintu bingi mu Africa. Kakati kigambibwa nti okuteeseganya kuno okuteeseganya okwasooka kwa United States ne Saudi Arabia kwagaana olw'ensonga nti ababiri bano baagaana okuteesa. Kakati kigambibwa nti okugenda maaso mu Addis Ababa kwandireeta results ennungi. Ababiri bano ejje erya Sudan nga likulembeddwa mu Chief Abdel Fattah al-Burhan n'ejje erya Paramilitary Rapid Support Forces nga likulembeddwa mu Hamdan Dagalo bagenda maaso n'okubanga bafuna obutakkaanya ne balwanagana bo bennyini ne batandika okubanga amagye geekuba era nga bano bakwatagana bulungi mu mwaka gw'2019 we bagenda maaso n'okubanga bajjako pulezidenti eyaliko Omar al-Bashir. Kakati kigambibwa nti omu ayagala okubanga obufuzi babuteeka mu mikono gy'abantu balonde president ate omulala agamba nti obudde bukyali tebayinza kubanga eggwanga lino lifugibwa president ali civilian. Stay tuned. Don't forget to subscribe.